SMX oli mutini yongezako katini baseline ngantini jikubise gono fefe busiwo anti bakaisa ka fefe busiko alongside the SMX ya man yagala owo yagale ne X nze ndi ne SMX po oyo mwana ekitufu kiri nti ali mu kukola ebintu bingi naye ffe tetumanyi abalengera ensonga alina bakolera ffe tulinze bulinzi bakolera kujjayo mitwe tumanye nti ddala ekitufu akolera bano otegede bulungi kiyinza mutwala mukomera oba tekimutwala anti wabanga bali bakolera be bamutumye ali enskin tebagenda kumuvunaana bano bebagamba mbu bamuwayo ne ku ssente nga be bamutumye akole ekyo bajjo tebagenda kumuvunaana talina nagyagenda kugenda kubanga n'essaawa zino talinakwatibwa. Alien Skin ekituufu akolerani bye bibuuzo abantu batandise okubeera nga beebuuza nga batandise n'okubeera nga ba-analyzinga ku answer ezimu eziri possible okubeera nga ddala kituufu Alien Skin alina omuntu gw'akolera. Embeera eyabaddewo eyabbajja okubeera nga basobaganamu ne Alien Skin n'ebyatuusewo byonna byonna okutuusa katambi ffenna ke twalabye obulungi nga ne poliisi yennyini ekaluubirizibwa okubeera nga ejjawo Alien Skin mu kifo mwe yabadde mu ebyo byonna byonna eby'amasasi byamaze okubeera nga bituusibwawo kireetedde abantu okutandika okususpectinga nti omusajja mukulu ono alina abantu b'akolera wabeera ddala nga alina abantu b'akolera akolera bantu ki oba si ki nga talina baakolera ye ki ekimufuula omuvumu ennyo okusinga ku bantu abasigadde be tubadde nga tumanyi n'ensasagge ezizze nga zimugoberera oba ezizze nga zibeerawo tuuka nga nnyingi nnyo compared ku ekyo kye tubadde tusuubira. Kankutereka akatambi kaneeno osooke owulire ekituufu ddala Alien Skin yandibeera nga akolera ani naye nga sinabeera nga nkakuteekako kansooke kusaba mbyo subscribinga no ku SMX Media tojja kubeera ngu missinga updates naddala nga zino still wali no ku SMX Media tutambula ne bannaffe abakwasaganya emikolo mbaga kwanjula wena nga nireetaaze video coverage ku mukolo gwo okuba bukubiko enamba y'essimu gy'onukulaba ku screen nawe kennyini n'oluyimba lwo nga wandyagadde okubeera ng'olukolera video okuba bukubiko enamba y'essimu ebisigadde n'obibalekera akatambi keekano. Oyo omwana ekituufu kiri nti ali mu kukola ebintu bingi naye ffe tetumanyi abalengera ensonga alina baakolera ffe tulinze bulinzi bakolera kujjayo mitwe tumanye nti ddala ekituufu akolera bano otegede bulungi kiyinza mutwala mukomera oba tekimutwala anti wabanga bali bakolera be bamutumye ali enskin tebagenda kumuvunaana bano bebagamba mbu bamuwayo ne ku ssente nga be bamutumye akole ekyo bajjo tebagenda kumuvunaana talina nagyagenda kugenda kubanga n'essaawa zino talinakwatibwa naye mwali mu Uganda lwaki talinakwatibwa. Bano Uganda njagala tubeeremu obwongu twate tulengere nawankubadde olusi tubeera tulina okwagala tujjeko okwagala tudde mu bintu by'amateeka. Omuntu ng'akoze omusango w'egutyo n'aviirako amasasi agawera 3 okufuluma abantu be ne bakuba abapoliisi kubanga ekibadde ku ground balwanyisiza abapoliisi n'omu gwe bafunye okumuteeka emabega w'emitayimbwa bamufunye lw'amaanyi si mu ddembe. Resistance arrest batugamba wano nga batusomesa era njagala IGP mumutagingire njagala buli alina enamba ya IGP oba Facebook account ya IGP wa Uganda aliko mumutaginge njagala IGP ambuulire okulisistinga Alex etteeka lyakyuse kyomuntu wagana okumukwata woba wabaamu n'amaanyi waddembe okukuba omusirikale ekikonde n'agenda kubanga ekyo abavubuka baaliyeni n'aliyeni kye bakoze nga kubaddeko n'abakazi ababadde bamukwata mu video buli openi wabanga resistance arrest n'agenda nga ddala gavumenti si yemutuma kakati tugenda kulinda engeri gye bagenda okumulamulamu. Ekyokubiri abakooti njagala ebitongole bya kooti omanyi bagamba nti poliisi weefuna emisango esindisa abantu baffe makooti mangi erina ne beesindise ng'obudde bukyali nga tebannagenda nnyo erina ne beesindise nga bukyali bebana abantu baaliyeni gwenule eno omuntu waaliyeni omuntu waaliyeni ono mukulu yagenda amasasi gabadde geetagisa okubwa amasasi gabadde geetagisa era nze njagala kwebaza mukuumi okusookera ddala njagala kwebaza bajjo akoze ekikolwa ekiraga obutali butemu
mulabye waati nga kakanyowe mundu namugamba tokuba n'amaloboozi negayitamu ku kavidiyo kagamba wakiri kuba emipiira naye tokuba abantu ku kintu ekibadde kituukirizddwa ku Bajjo abakozesa busungu n'aleka omusirikale akube osanga ate senga tulina omulambo gwa Alien Skin ekitandibadde kirungi neebaza Bajjo okuuma obulamu bwa Alien Skin olunaku lwaleero webala okulaga omutima ogw'oba Sseruganda n'omukuuma n'atattibwa oba okitegeera bulungi era Ssaalongo Bajjo nze mutoowo nkwebaza okulaga obukakamu n'ogaana omusirikale okuba Bajjo amasasi ekyokubiri neebaza omusirikale kubanga omusirikale oyo abaddewo nga yalina emmundu oba okitegeera